Nkwanirizaako nnyo gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti akakiiko ka Lord Munster. Engeri Buganda gye yasimba Nakakongo ng'eyagala emale okunnyonnyoka ekifo kya Kabaka n'ekya Buganda bwe biri mu Uganda eyeefuga. Yawaliriza gavumenti ya Queen okuteekawo akakiiko akaayitibwa akakiiko ak'enkolagana oba Uganda Relationship Commission nga kakulirwa Lord Munster. Katandika okubuuliriza mu Maachi wa 1961 ne kafulumya alipoota yaako mu Juni wa 1961. Newankubadde ng'olukiiko lwa Buganda lwagaana okuteesaganya nako naye baasobola okufuna obujulirwa n'okunnyonnyolwa n'okuwa amagezi nga Buganda bwesaanira okugattibwa mu Uganda yonna mu by'obufuzi. Ebibiina by'abantu bingi n'abantu ssekinnoomu bangi abaava mu Buganda baawa obujulizi mu maaso g'akakiiko ako. Awamu n'ekyo ab'akakiiko baafuna ebiwandiiko nga 20,000 okuva mu zi gavumenti, mu bibiina ne mu bantu abatali bamu. Mu Buganda baalaba Ssaabasajja Kabaka emirundi egiwerako. Kabaka Muteesa II mu kiseera kino eyali awezezza emyaka 19 mu Bwakabaka era nga yali wakati ddala mu kuteesa n'okussaawo endagaano ne Constitution ya Buganda eya 1955. Ebizibu n'ebigendererwa bya Buganda byonna yali abimanyi bulungi. Yabannyonnyola ebizibu ebyali byolekedde ensi ye n'ekifo kya Kabaka. Ate baminisita ba gavumenti ya Kabaka akakiiko kaateesa nabo emirundi mingi. Lord Munster yennyini yasooka n'abalaba mu Desemba wa 1960 n'abakakasa nti tewali kintu kyonna Buganda kyejja kufiirwa mu kunnyonnyola akakiiko ensonga zaayo. Era waliwo ebirungi bingi bye bayinza okufunamu. Baminisita baamuwa akatabo akayitibwa Buganda's Dependency omwali obujulizi bwabwe. Akatabo kano ke baayita okwefuga okwa Buganda kaalimu ebiwandiiko bingiko Buganda bye yagendanga efulumya ku nkolagana esaanira okubaawo wakati wa gavumenti ya Buganda n'enkuumi. Kaalimu n'ekiwandiiko ky'olukiiko lwa Buganda ekyalangirira nga Buganda bwe yali ekomezza endagaano zaayo ne Bungereza ku nkomerero ya 1960. Ebiwandiiko ebyasooka mu katabo biraga gavumenti ya Buganda bwe yassa nnyo essira ku Buganda bwe yali yettanira ennyo enfuga ya Federo. Ab'akakiiko ka Lord Munster baddamu nti akatabo tekannyonnyola Buganda gy'erijja nsimbi zimala okuddukanya emirimu gyayo ng'emaze okwesala ku Uganda, so nga ensimbi kyekigambo ekikulu ennyo mu kuddukanya gavumenti. Ate nti tekaayogera ku nkolagana eribaawo mu by'obufuzi n'ebitundu ebirala Buganda ng'emaze okwefuga. Kyebaava bategeeza nti mu ngeri yonna Buganda gy'eriba etuuseeko mu by'obufuzi era egenda kwetaaga okukolaganira awamu n'ebitundu ebirala mu mirimu emikulu egiddukanya ensi. Kwe kuwa amagezi Buganda ekkirize okugendera awamu n'ebitundu ebirala, naye nga Buganda eweereddwa obukulu obukakasa nti Obwakabaka n'ekifo kya Buganda eky'enjawulo bigenda kukuumibwa obutaggibwawo. Ab'akakiiko ka Lord Munster bo bakkiriza nti Buganda erina ensonga entuufu ezigitiisa okwegatta n'ebitundu ebirala mu by'obufuzi olw'endagaano zaayo ne Bungereza n'ekifo kyayo eky'enjawulo mu bufuzi bwa Uganda kye yali etuuseeko. Kyebaava bagamba n'okugamba mu lipoota yaabwe nti Buganda okwefuga yokka tekyandikoze bubi nnyo singa ekkiriza okutwala ekifo kyayo ekituufu mu Uganda eyeegassa awamu nga yeefuga.
ebyo nno munnange bye nsobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nkomewo nate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.